kiba kifu nnyo omuntu okuwangala mu kibuga ensi n'ekutenda okugaba era nga buli wooyita baga nti oyo teri amusinga kugaba naye nga baganda bo bakaaba maama we akaaba buli mwaka oyongera kuzimba nnyumba mpya buli mwaka oyongera kutambula nsi za njawulo kyalo omututte emaka alhamdulillah naye ababa ab'omu musaayi kyalibadde na kikulu nnyo omuntu da'wa asooka agikolere ku babe ab'omunju wa anzir ashirataka al aqrabin Allah bwatu yagamba mbaka Muhammadun sallallahu alayhi wasallam sookanga babo naye gwe n'okwata abaana bo bonna n'obasasula school fees mu masomero ag'ebbeeyi nga muganda wo mu kyalo gyali basasula gumu kitundu naye bonna batudde mwaka ogwedde tebaasoma naguno tebagenda kusoma ne jamaani ate ng'ovaayo ogamba nti wallahi bwe mukugaba olimmo temujjukira nabbi Muhammadun sallallahu alayhi wasallam bwe yagobya Abu Talha radiyallahu anhu yaleeta ennimiro namuga ya rasulallah aya yakka egamba nawe albirra hatta tuma tuhibbun temugenda kwesiima temugenda kufuna bye mwagala okutuusa nga muwaddeyo ku ebyo bye mwerekereza bye mwagala ennyo Abu Talha n'akwata ennimiro nabbi gye yali ayagala ennyo sallallahu alayhi wasallam ng'anywawo n'amazzi n'omubaka Muhammadun sallallahu alayhi wasallam n'agobya Abu Talha n'amati sooka ogenda osanyusa abantu bo mu mbeera bwetyo bakuutira okusanyusa abantu bammwe nga temunnasanyusa bebbali. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.